bwatyo esaati ajejjeemu ndooza mulaba akozesa na bigere okulaba nga esaati eno emuvaako. Awo wennyini bwe tugenda okubeera nga tweyongererayo nga bwe nkutegeezezza musajja ono nga bw'omulaba emikono tagirina ate alina omukolo gw'okwanjula. Sooka otuwe ku lugero luno mukyala wo. Omukyala omusanga wa? Omukyala musanga Wakiso era bwe musanga asooka n'abeera mukwano gwange. Olwo Wakiso wali ogenzeyo kukola ki? Wakiso nali nagwe ngenza okukyalirako mukwano gwange awe Wakiso kati ate noono gye namusangira mu kkubo naye ng'ali ku bibye ng'atambula. Kale butereevu nkwanirizaako yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba. Nze muzzukulu wa Mugema Happy King Uganda ababuuzaako abasinzidde Qatar, abasinzidde Dubai, abasinzidde USA, abasinzidde London. Mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. Mbabuuzaako era nga nyongera bategeeza nti olunaku olwaleero tuli ne Ronald Nuwagaba oba abasinga gwe mumanyi nga Ronnie. Ronnie ono alina omukolo gwe ogw'okwanjula ogwengedde. Naye nga bw'omanyi nti twatandika naye ate tumanyi nti musajja yazaalibwa nga aliko obulemu talina mikono. Olaba tusondera basondera ffe abalina emikono nga tulina okwanjula. So twasazeewo nkulu ono engeri gy'alina okwanjula n'embaga. Tugezeeko okumunoonyaako yagambye Happy King tukoze tutya okulaba nga omukolo guno gugenda maaso. Awo nno wenkolera mikwano gyange egy'enjawulo gye twatandika naye ku Ronnie ono ng'aba St. Paul Anglican Church USA. Tulabe nga tuyimirira ne radio ono bonna abantu sijja kumenya ndekeki ndekeki kale awo nno wembakoolera mwena nkoola omukulu nga y'omu ku be twatandika naye ku Ronnie ono mukulu Gordon Phone Payer. Abo bolaba interview eno beera nga omukulu ono yimirira naye mukolo gw'okwanjula ate tulabe nga omukolo guno gugendera ddala maaso. Naye njagala kumanya Ronnie ono omukyala yamukwana atya era yamugamba bigambo ki ebyamuleetera okukkiriza kuba munaye tekikirizika omukyala okuva eri ssebo nakkiriza omuntu atalina mikono. Ebintu bya laavu birimu ebintu kugamba laavu nzibu nnyo kati fe abalina emikono gino gino engeri gye gyongera ku mulaavu amaanyi. Kale nebuuza Ronnie ono ekintu yakikola atya era yakitambuza atya? Kale angenda kusaba subscribinga sharinga onegatteko. Ronald ono leero njagala kumanya enkwana gye yakwanamu omukazi ono era yamujjawa omukazi ajja atya okukkiriza. Ronnie sooka obuze kubatulaba. Abatugoberera abatulaba abafollowing abalikinga mwena mbabuuzaako nti mugyebaleko pozi amanya nze Nuwagaba Ronald era basinga bamanyi nga Ronnie. Kyekiriwo? Ndi bulungi taata. Sooka ombuulire ku kiriwo kubanga abala bannange sebo kati ogenda kufuuka mwami na mukyala nga tetukyakuyita Ronnie tukuyita mwami Ronald. Nti ebiseera ebisinga omuntu yenna bw'azaalibwa mubaamu okutandika nti oba asoma aba biki then after mubaamu okukula. Ate omusajja yenna oba omukyala yenna bw'aba nga akuze aba yeetaaga kufunako munne kubanga Katonda gwe buli kitonde kyonna Katonda kye yatonda yakiteerako kinne kyakyo. Kabibeera ebisolo nti Katonda bwe yabitonda era yateekako nti kino kisajja kino kikyala. So ne mu bantu era kyobola abantu okuva olubereberye Katonda ng'atonda Adamu bwe yamala n'atonda Awa omukyala we. So naffe abantu so tulina okulaba bwe tutyo nti omuntu bw'okula olina okufuna omukyala. Kati awe nyini abatakumanyi omanyi kati internet eno olikana kujjako abantu abapya abatakumanyi nandyagadde tubaweemu briefly. Ronald yani? Ronald ye mwana eyazaalibwa nga talina mikono era nga nze kenyini ayogera nti banzaala eryantonde era ku kyalo ky'Empisi omulukanga ye Kaliiro era banzaala nga sirina mikono. Wazaalibwa omwami n'omukyala? Era nga nzaalibwa omwami n'omukyala Lukwago Godfrey ne omukyala nga ye Kemitalizo Kedress. Lukwago Godfrey kiba taata muganda? Taata muganda era ndi muzzukulu wa Mugema ate ye maama Munyankole.
aya basi ndoza kakati abenchima abaliko mukitegedde ono muganda waffe ate tuba tubona okubeera nga tuyimirira naye awo wennyini wenjagala tutandikire kale awo wennyini Ronnie wenjagala omuntu ono omupya atakulabangako ategeere muntu ki eyazaalibwa omwami n'omukyala ekaliro ayagala okubeera nga agenda kwanjula ojo okufuna ekirowoozo ky'okufuna omukyala kubanga ebbanga limaze naawe mbadde ekirowoozo ekyo sikiwuliranga before nga tonabuuza kibuuzo ekyo oluusi manyi nti buli bwe tubeerako weewaawo nti abasinga bammanyi naye nti manyi nti buli bwe tubeerako oluusi tufuna abapya tufuna abakatwegattako tufuna abatwegasseeko eggulo tufuna abatwegasseeko leero so nze mbadde nsaba nti nandigyeko essaati abantu abasinga abatamanyi okuntegeera weewaawo nti abamu bammanyi naye nti ababa bapya baba basobola okutegeera kubanga ebiseera ebisinga abamu ayinza okugamba ono nedda ate oluusi emikono yandi bagitadde mabega oba bakola editi kuba abasinga bamanyi nti oluusi abantu kati bayiga okukola editi kiba kirungi netukola ekintu abantu kye balabako nze mbadde nsaba nti nzijemu essaati abantu abapya nti baba basobola okutegeera ani gwe bagala okuyamba kubanga ekyaddala nti neetaaga abantu neetaaga sapoti neetaaga obuyambi bwabwe kuba emikolo giri ebiri so nti ate omuntu tasobola kuyimirira yekka kitegeeza yeetaagako omuntu omulala abaganda bagamba asaba akola ki asaba aweebwa so tundooza ojjemu essaati tufumite bulungi emboozi yaffe nga bw'osabisebo kale awo nno nga bw'omulaba bwatyo essaati ajejjeemu ndooza mulaba akozesa na bigere okulaba nga essaati eno emuvaako awo wennyini bwe tugenda okubeera nga tweyongererayo nga bwe nkutegeezezza musajja ono nga bw'omulaba emikono tagirina ate alina omukolo gw'okwanjula soka otuwe ku lugero lwo ne mukyalawo omukyala omusanga wa omukyala musanga Wakiso era bwe musanga asooka n'abeera mukwano gwange oli Wakiso wali ogenzeyo okukola ki Wakiso nali nagwe ngenza okukyalirako mukwano gwange awe Wakiso kati ate noono gye namusangira mu kkubo naye ng'ali ku bibye ng'atambula konze nga bwe mulaba ye nga ye nti yasooka kwekangamu ng'omuntu gw'amanyi nendaba nga aneetegereza nnyo ng'omuntu gw'amanyi kyesaamanya nti yali yandabako dda ku TV konze ne mbuuza nga akulaba ku TV ki nga yandabako ku Spirit TV konze nga mubuuza naye Diana gyakukyaza konze nga mubuuza nti owaaye kiki kwe nga ngamba gwe nalaba ku TV konze nga mugamba yenze kati bwe namulaba muli ekirowoozo ne kinzijira ne mugamba n'engeri gy'omanyi osobola okubeera mukwano gwange in fact simanyi ngeri gye kyajjamu bwe kityo ne musaba ennamba ye nange nemuwa eyange n'asooka n'abeera mukwano gwange nga tewali kirala kye tuliko kubanga by then nti yali akyasoma ali mu kibiina ki yali course ya busomesa kati ne tutambula bwe tutyo mpola mpaka okutuusa ekirowoozo wekyajjira ne ngamba naye ono omuntu gwe ntambula naye lwaki sibaako engeri gyemubuuzaamu tomanya olwofunye feeling zirinnye amubuuza owaayi olina omusajja oba oli mufumbo akuddamu atya koye nga ngamba nsoma naye nina boyfriend era bwe yakiŋŋamba nti nina boyfriend konze ne ŋŋamba naye olwo kiki ekyakugira mu birowoozo kubanga njukira akugamba nina boyfriend muli omutima gwagamba nti omukyalo nayinza okuba ŋŋaanye lwakuba siina mikono tewafunamu kirowoozo ekyo before nga tekinaba kujja nti muli nasooka kwekkiririzaamu kati ate bwe yaŋŋamba nti alina boyfriend muli nenkitwala nti oba era ddala yandiba nga amulina kubanga ekisooka nti yali afuuse mukwano gwange nga buli kimu bwe mba nga nfunye obuzibu nga nsobola omugamba nti wano mba
nfuna obuzibu bwenti oba naye mbwe aba afunye ekimusoomooza kwegamba nga twewa advice nga neebuuzaako nange nga mwebuuza kwegamba nga afuuse mukwano gwange ow'omunda so kati mulina kitwala nti kyaddala nti era ayinza kubanga alina boyfriend era nange saalemerako nnyo wabula namugamba bugambi bw'oba olina boyfriend ne mubuuza boyfriend yakwanjulako ewammwe kwe nga ngamba nedda tanyanjulanga waffe obadde okyangamba kati ne tutambula mpolampola ne mugamba owaaye bw'oba olina boyfriend ne mubuuza nti yakwanjulako ewammwe oba yali akyaddeko ewammwe olwo kiki kyogezaako okukola sebulungi oli agambye alina boyfriend we otandise okubuuza ebibuuzo ebizibuzibu olwo weefudde mu mukwano gwe yafaayo ennyo ate ekisooka nze nganze mu mutima nali mwagadde kakati ne mantu in case ayinza okuba nga boyfriend gwalina oba tali serious nga ayinza omumalira ebiseera ate nga gwe oli ready okubeera nga omufuuyira ddala mukyala we kati nze ate nga ndi ready bambi nangamba nedda tanaba kukyala waffe naye aludde ngaera boyfriend wange kwanza ne mugamba tekiina buzibu naye nze ndi ready okukyala ewammwe ndi ready okukola nga bw'oba ogambye ndi ready okukwagala era ndi ready okufollowinga kyonna ky'oba oŋŋambye ebyo gwa bimugamba nze abimugamba kati ye ate n'agamba nkyalina ono ate bwe mba ono twakkiriziganya kati sisobola ate bwe nkukkiriza ggwe ate saagala kudisappointinga so ekituufu alindako tunsooke ntambule naye ndabe bw'anaaba nga ali serious nsobola okubeerezaamu naye bw'atabeera serious nja kuba nkuba answer ko nze ne mugamba okay ekyo tekiina buzibu naye ate nze neetaaga answer entuufu wayita akaseera katono nga nkubira essimu nga ngamba nti agendako mu kyalo ewaabwe kwanze nga mugamba naye okuva eyo njagala oveeyo ng'ombuulidde ekituufu ntegeere nti oba tunaatambula ffenna oba just nsigale nga just ndi mukwano gwo kyokka bwe kiti koye nga ngamba nti nze nja kuba nkugamba ekituufu mu budde obutuufu kakati bwano omukyala agenda mukyala ewaabwe embaale omutima ono esaalayo osigala ogamba mukama yamba omukyala ono akkirize ya nti kubanga in fact nze bwe mba nsomye mu Daniel ono okuwangula byonna bye yawangula okubituukako yasaba omutima gwa kabaka Nabukadduneeza kubanga singa tekwali kusaba mutima gwa kabaka Nabukadduneeza ndowooza teyandiwangudde yakanyugibwa mu bunya bw'empologoma n'avaayo ng'empologoma tezimulidde ate bali abaayise ekiteeka ekimuteeka mu bunya bw'empologoma be baasuulayo ate b'empologoma ne zibalya so ate Daniel n'aweebwa ekifo ekinene mu bwakabaka bwa Nabukadduneeza naye lwakusaba mutima gwa kabaka oyo kati nze kye nasabanga Katonda nasaba mutima gw'omukyalo oyo Katonda gw'abampa era nzikiriza nti essaala yange twagenda okukomekereza nga Katonda essaala agizzeemu awo nga tunatwalayo eyo twagala obuuke emboozi omukyalo ono wano wonna nga tanagenda mbaale waabwe okyamupoteza yakukyalirako kewo yakyalako ewange era ne mulaga ewaka alabeyo sigamba nti oba nyinza okuba nga njogera naye ng'alowooza oba ndi mugagga because abantu abasinga babeera bwe bakulaba ku TV bagamba gundi ono alabika afuna ssente abeera ku TV afuna ssente but era nekumugamba namugamba era nga mugamba naye nze nganze nkwagala nga gwe omuntu naye sirina kyenina sirina ssente sirina ki so that is why nti nakola ekisoboka kyonna nga alina okujja ewange alabeyo akakase omuntu amugamba
kati nga we yatuukira ewaabwe ekiseera kyatuuka nenziramu nemukubira essimu nga mulemeddeko akabanga nemukubira essimu nemugamba leero neetaaga ansa entuufu nemugamba era okuva ku ssimu eyo njagala ansa entuufu sirina kyenjagala kirala bambi yasiriikirira okumala eddakiika yasiriikirira n'asigala ng'asirise nemugamba n'obwona osirika nze essimu njagirekako kati kambuuza olwo nga weekyaye ya ogamba oba ŋŋaane oba kkirize nalaba nga nninzizza wabula kye nakola namugamba amazima namugamba tekikkalubirira nnyo oba totya olw'okuba nti mbadde mukwano gwo okunjatulira nti sijja sobola omuntu gwe nkugambye nti boyfriend wange gwe njagala okutambula naye wabula kye nakola namugamba nti njagala oyogere ekikuli ku mutima gwe nga ggwe omuntu oyinza okumpa ansa olw'okugamba nti naakola ntya kaamuddemu bwe nti nze namugamba nti bw'oba mpadde ansa ng'eri negative ku saidi yange nja kugikkiriza era nja kusigala nga ndi mukwano gwo bw'oba mpadde ansa ng'eri positive tujja kusigala nga tukwatagana kati mu kiseera ekyo nga amukubira essimu era yasooka n'asiriikirira n'amala eddakiika eziwerako nga 14-15 nga musirifu nemugamba n'obwona osirika nze essimu njagirekako kati nga wayiseeko akabanga era nawulira eddoboozi nga ŋŋamba nti nzikiriza mu bukakamu njagala ogezeeko muwogeza mu bukakamu yakuyita nti Ronnie yampita n'agamba ati kuba mu kusirika okwo yavaayo ng'agamba Ronnie konze ne mugamba wange nzikiriza okusaba kwo nzikiriza ofuuka mukyala wo yagamba nzikiriza okusaba kwo konze ne ŋŋamba gwayogera oba just nti ddoboozi lizze buzi kintu waliwo omuntu kubanga obanga oli ng'aloota n'owulira buwulizi naŋŋamba nedda nze ayogera nzikiriza okufuuka mukyalawo era ye statement gye yaddamu omulundi ogwokubiri nga mbuuziza bwe ntyo nemugamba nedda tonziramu bw'otyo tolw'okuba nkugambye nti okuva ku ssimu omala okumpa positive answer oba ompe answer yonna nemugamba kati nkusaba bw'oba ng'olaba nti oyinza kuba ng'ozzeemu oba nga toweetegese oba ng'ozzeemu nga ndinga akufoosinze oli free okuggyako essimu naŋŋamba nzikiriza n'omutima gwange gumu nsazeewo n'omutima gwange gumu nzikiriza okufuuka mukyalawo nzikiriza okutambula naawe nzikiriza okuwagira mu buli mbeera nzikiriza mu byonna naye nina obukwakulizo nze neŋŋamba ate bukwakulizo ki naŋŋamba okkiriza okukyala ewaffe konze neŋŋamba ye naŋŋamba okkiriza obuvumu buno obujja waloni kibakubuza kyoddamu ate ng'oddamu ye of course nti omuntu nali mwagala ate ekyokubiri nti ate naye nga kimbuuza yanzijukiza kubanga era nali namugambako yaŋŋamba oli musajja mukkiriza nange ndi mukyala mukkiriza mu famire mulimu omusumba kijja kuba kya buswavu nnyo singa nvaayo neŋŋamba tutambule ffena oba tufumbiriganwe nga tokyadde nga sikwanjudde waffe ate nga tetukoze embaga kijja kuba kya buswavu nnyo nze nja kuswala naawe kennyini oba oswaza gw'osinza ate n'oyo gw'osinza oba omuswaziza nnyo gw'oswala ne katonda gw'osinza ojja kuba omuswaziza neŋŋamba okay kati buli kyeyambuuzanga olw'embeera eyo ate nange ng'amanyi nti obukwakulizo era bwe kirina okutambula ng'abantu abakkiriza kyobulaba nti bwe kyeyambuuzanga nga nkikkiriza kubanga era kiri mu mbeera ey'enzikiriza nga bw'etambula so nali sisobola kubuuka akakwakulizaako ate okusinziira ku gwe tukkiriza
so yambuuza okkiriza okukyala ewaffe ne mugamba ye, nambuuza okkiriza okukwanjula ewaffe ne mugamba ye, nambuuza okkiriza okukola embaga ne mugamba ye. Then n'ekyokubiri kino kikutwalawo olwo otandise okulaba omukyala ono ddala gy'omwagala gyali okutwala ya nga ndaba ate muli ogwasooka nti nandibaddemu n'okugamba nti naye yandiba yakkiriza bukkiriza, naye ddala omuntu ngaffe abantu abaliko buli muntu tuyina challenges ze tuyitamu, nti omukyala ayinza n'okutya n'okulaga muganda we, oba omukyala ayinza n'okutya okulaga mukwano gwe, naye nti ye nalaba ng'amaliridde okundaga ewaabwe nkyala ewaabwe, nendaba ng'amaliridde okunyanjula ewaabwe, kwegamba neŋŋamba omuntu ono atatidde kuswala mu mikwano gye, neŋŋamba omuntu ono atatidde ab'ewaka banaagamba batya, ddala nendaba nti yeewaddeyo era asazeewo kunjagala. Weewaawo nti yes bwali bukwakkulizo, ye nga ye yalaba ng'obukwakkulizo ngampa obukwakkulizo kuye, naye ate nze muli kyampa okuguma nenzikiriza nti ddala omuntu ono anjagala. Awe nyini olowooza bigambo ki bye wagamba omukyalo ono ebyamuleetera omutima gwe okugonda n'agamba ddala Ronnie ye musajja omutuufu gwe nnina okuggwa naye mukwano, wadde nga tolina mikono mukyala n'akukkirizaayo. Omuntu alaba programu eno yandiyagadde okumanya Ronald ono bigambo ki bye wakwanisa omukyalo ono n'akkiriza bimuli byogamba nti waaye wadde kituufu basiima mutima, naye obugambo bwange buno layini zange zino zinasuula ziyinza okubanga nazo zampisaawo. Ekisooka kya byonna nti omuntu yasooka kubeera mukwano gwange, then ekyokubiri nti mukwano gwo ebiseera ebisinga lwakuba nti emikwano egimu gye tufuna emikwano egy'okuseka obusesi, egy'okuzannya obuzannya, egy'okunyumya obunyumya, naye nti ono yafuuka mukwano gwange nga emboozi ze tunyumya zizimba. That is why nti bwe nafunanga challenge nga mwebuuzaako, kati nange naye nga bwafuna challenge nga neebuuzaako, kwegamba nga ebigambo bye tunyumya twegumya ate twezzaamu amaanyi, ate tulaga nti tulina ebirooto ebikulu ebizimba. Kati ye mu kutambula naye nti nagenda okulaba nze ŋŋanze ng'alina ebirooto ebizimba. In fact ne mu birooto byalina ng'alina ebirooto ebifaanaganako n'ebyange, ekyo nakyo ne kimunjagaza. Birooto ki? Naye nga ye mu ye birooto kyolwo bifaanagana n'ebibyo ya nti ebirooto, ekirooto ekisooka kye nalaba kyalina kye tufaanaganya kyakubeera na famire ennene. Famire ennene gye ntegeeza kubaako n'abantu oluusi be tubeera nabo nga si baganda baffe, nga tetuzaalibwa nabo mu musaayi, naye nga baluganda mu mwoyo oba baluganda mu buntu, baluganda mu Katonda. Nti nze ekyo ekirooto nakifuna dda, kubanga okuva obuto bwange mpaka kutuusa wano wenkulidde nti abantu bazze nga bambeererawo. So nange nina ekirooto ekyo nti Mukama Katonda bw'abanga biridde, Mukama Katonda nga mpadde, nange mbeeko ettofaali lyenteeka ku bantu abalala, nganze bwe bantaddeko ettofaali eddene, nange mbeeko abantu at least bendabirira. Era nsaba busabi Mukama Katonda atuyambe nga tukwataganye n'ono omukyala, atuyambe nnyo tufune awantu nga wagazi. Nze nteekateeka okubeera n'awantu nga wagazi nga waliwo abantu abateesobola. Yes, bayinza okuba nga abamu baliko obulemu, abamu bayinza okuba nga balamu, kubanga bantu bangi bali eyo si baliko obulemu bokka nti be bateesobola, naye bantu bangi abali eyo ng'omuntu ali waka oluusi nga mwana talina school fees, naye ng'ekyo Mukama bw'aba mpadde nsuubira okukikola, ndi nja kuweerera abantu bangi, nja kuliisa abantu bangi, nja kubeera n'abantu bangi. Kati mu kwogera n'ono omukyala ndi naye kyekirooto kyeyasookerako okuŋŋamba before nga sinaba kukyogerako oba nga sinaba kukimugamba. Nasiriikirira mu mutima gwange ne ŋŋamba ono omuntu ono ddala ekirooto kyalina kifaanagana n'ekyange. Ekyokubiri ng'alina ekirooto eky'obutabeera mwavu, ng'ekirooto kyalina kyakubeera mugagga, nti ekirooto kyalina kyakubeera ne companies ez'enjawulo, ekirooto kyalina kyakubeera n'ebintu ebitwala omuntu mu maaso. So ate nga nange kyekirooto kye nnina, kwegamba mu birooto ebyo
nange nendabira ddala nti bwe tuba tukwataganye ne tusaba Katonda n'atugabirira ebyo ebirooto tusobola obituukiriza nga tuli babiri. Kiba kibi nnyo okufuna omuntu nga temukwataganya birooto, kiba kibi nnyo okufuna omuntu ng'ate wanjawulo nga gwe opulaninga kino ate yapulaninga kino. Kitegeeza nti kijja kuba kireetawo obuzibu obw'obutakwatagana oba obuteeyambayamba. Naye nti bwe mba nina ekirooto nti twetaaga kutandikawo pulojekiti ya kuyamba bantu, tutuula ng'ennyumba babiri mu nyumba omwo, tugamba naye tutandise tutya, tufunyewo ssente ddeka tugulewo akataka ejjindi, tutandikewo tufunewo bakibiina tukiwandiise kibe nga kimanyiddwa mu mateeka, tufune abaana tuadoptinge bajje babeereko ewaka kyetulyako nga abaana kye balyako. Abaana beetaaga okugenda ku ssomero, si baffe bokka nti be balina okusoma, naye waliyo eyo abaana bambi ababonaabona. Nganze embeera gye nayitamu, nze nabeeranga ewaka nga taata tasobola kumpeerera, naye nga nembeera n'abantu abasitukiramu ne bannyamba ne bansomesa mpaka okutuusa we natuuka. Nenkula nenva ne mu ssomero nga amaze oddivamu nga amaze okutuuka we ntuuse. Era sitira abantu ne basigala nga bangoberera, ne bansasulira renti, ne bangulira emmere, ne bannyambaza. Ne ngamba nze siina ngeri gye ndiyamba ggwanga lyonna kubanga abantu bangi abanyambye, bantu bangi abambeereddewo. Naye bwe mbaako nwange omuntu gwe nkwatako, tomanya oyo omuntu gwe nkutteko ayinza okuba nga muganda w'oyo eyannyambako oba mutabani w'oyo oba muzzukulu w'oyo eyannyambako. Oluusi nyinza okumuyamba nga simanyi, naye Katonda oluusi nampeerawo omukisa kubanga mmanyi nti n'abo abantu abambeereddewo era Katonda nzikiriza nti abagabiridde. So bwe nakiraba nti omukyala alina ebirooto mu mbeera bw'etyo, ne ngamba ono omuntu tusobola okukwatagana ne tuyambagana ne tubeerawo ne tusitula ekyo ekintu era ne tuyamba abantu abali mu mbeera bw'etyo. Era nendabira ddala nga ye muntu omutuufu gwensaanidde okubeera naye. Awo wennyini nyongera okutegeeza gwe atulaba nti si byangu omusajja oyo nga bw'omulaba nti ddala kituufu yazaalibwa talina mikono, embeera mugiraba gy'alimu, naye Mukama mulungi nti yasobola okubeera ng'afuna omwagalwa oba omubeezi eyamwagala n'amwagalirayo nga bw'omulaba alabika bw'atyo. So mu ebyo byonna byonna kituwa ekyokuyiga nti obulema si buteesobola. So kiri gy'oli gwe okwekkiririzaamu. Neoba omanyi mulimu n'abantu abeetyanga bo balina buli kimu, emikono bagirina, naye nga munnange ebintu by'okukwana bino bitera kuba byangu, bizibuzibu, bibaamu ensonyi naddala ng'omuntu abadde mukwano gwe okumala akabanga, otandika okunoonya w'omugambira nti bannange nkwagala nga ogenda kuyita mu mbeera yakwetooloola nnyo. So awo wennyininyini wembuuliza nti omukyalo ono amala okukkiriza aliwa alimbaale, kiki ekyaddako awo? Ekyaddako nga amaze okukkiriza era twali mu Gwokukumi. In fact ye ng'omukyala teyakimanya nti oba guno omwaka kino kye tulibeeramu. Bwe yamala okukkiriza teyajjako waka? Bwe yamala okukkiriza ng'omuntu nti yajja era yakomawo e Kampala. Yakomawo e Kampala era ne mugamba ajje waka wembeera. Olwo bakukkiriza oyita mukyala ajje waka akole kise nga kyenjagala yajjawo kojjukira luli wangambye yajjako, naye era nga kyenjagala ajje ate twongere okwogera ku nsonga ezo ze tubadde twogera ng'ali eri. Kyogamba no nti walina kigendera kirala kyonna kyonna? Nedda, nga kyentegeeza nti ekisooka nze nganze nti ekirowoozo ky'okugamba nti nkyala ewuwe kyalimu ekiri naye nga sinaba kukakasa nti lunaku ki. Ate nga naye buli bwe tubeera ku ssimu nga mbuuza naye lunaku ki kati olw'okukyala konze kwe kumukubira essimu ne mugamba naye sooka ojje ewaka. Bwe yatuukaawo amaze omutunuulira bwe nti wamutunuulira butunuulizi? Namutunuulira butunuulizi. Nasooka ne ndowooza ne ngamba naye Mukama Katonda asobola okukola atya nga ndaba omwaka guggwako 2022 tuli mu Gwakukumi, kitegeeza wabulayo emyezi 2 guggweko. Nabikula ku ssimu yange ne ntunula ku kalenda ne ndaba ng'ennaku z'omwezi 17
era bwe namukyukira bwe nti nemutunulira nemugamba ennaku z'omwezi 17 ngenda kukyala wammwe naye yawulira nga surprise yawulira nga takitegeera olwo yakubuukira nakwahaga yasanyuka naye ng'omuntu yasanyuka nnyo kuba yali takikkiriza ye akahaga ko akafuna kubanga teyakikkiririzaawo nti newaba kahaga ko amaana nokafuna nga tanaddayo nganze nti nalaba kasimayiro ke kahaga wamaana nokafuna nga tanaddayo ngaddayo era nga tusiibuligana naye nti ye nga ye yasimayiringa naye nga takikkiriza nti oba kyemugambye kyekituufu teyakaaba just yasimayiringa busimayirinzi n'agamba naku z'omwezi 17 nti ye ne tukomaawo n'alinnya n'addayo ng'amaze okuddayo nze nensigala ng'ekintu nkitambuza mu maaso ngamba nti ennaku z'omwezi 17 ngenda kukyala waabwe kati ate ye bwe yaddayo kuba mu kuvaawo namugamba bw'otuukayo gamba abeewaka nti ennaku z'omwezi 17 kukyala akale olugendo lw'okukyala ndowooza engeri akadde gye tulina akatula ennyo awo wetujja okutandikira ku kitundu kyaffe ekyokubiri kyemanaba kyakusatu ekitundu kyaffe ekyokusatu tumanye ebyokukyala byagenda bitya awo wennyini wenjagala nga bana abatulaba subscribinga sharinga emboozi eno ebeeko gwetuukako loni ono twagala kulaba nga tubaako engeri gye tumuyambamu asobole okubeera ng'ayita mu mikolo gye gino egy'okwanjula n'embaga okukyalako kwaggwa dda so kati tulindiridde gye emikolo eminene ennyo ndina isima ku kamera ate nga ayinako waalaga so twagadde tulime ate naye kumukeereya mu lugendo lwe lwagenda okukwata awo wennyini Ronnie wenjagala ate tubeere nga okwowoola abantu ab'enjawulo okuva mu nsi ez'enjawulo abali e Uganda abali buli omu waali babeeko engeri gye bakuyambamu abo bategeeze n'ennaku z'omwezi osome n'enamba y'essimu ate tusiibule ntwala omukisa guno okukoowoola abantu abali ebweru naddala abantu abambeererawo mu covid omuli aba St. Paul Anglican Church manyi nti oluusi mu bulamu bw'ensi eno ng'abantu tukola ensobi ate ng'abantu oluusi muntu asobya naye bayibuli etugamba nti osonyiwanga ate era bagamba nti tosala musango naawe toli gusalirwa so omuntu nzikiriza mu nze nzikiriza nti nyinza okuba nga nanyiiza bangi nyinza okuba nga bangi ababeera disappointed mu biseera ebyo waliwo ebyaliwo naye ngamba nti nvayo ngambagamba nti munsonyiwe munsonyiwe mwenna nsaba munsonyiwe era nsaba bansonyiwe olw'ebyo ebyaliwo tuddemu tutambule nga bwe twali tuddemu tweyongere okunywera obumu mu Katonda ekisinga obukulu kunywerera mu Katonda kyekisinga obukulu ate manyi nti ne Yesu Kristu era tugamba tusonyiwagane ddala nti bw'obanga oli mukkiriza era ng'okkiririza mu Katonda era nga n'ekitabo kya Bayibuli okisoma era nga buli ku makya okeera n'osaba nze mmanyi nti ne Saala gye bawandiika mu Bayibuli eya kitaffe ali mu ggulu erimu okwetonda era erimu ekwenenya kubanga bagamba otusaasire ebyonoono byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi so nyinza okuba nga nina gwe nakola obubi ngamba nti amusore munsonyiwe then kati nenkowoola abantu mwenna nkowoola abantu mwenna nga sisosodde abali mu Uganda abali mu mawanga ga Asia abali mu mawanga ga Buwalabu abali mu mawanga ga America abali mu Europe mbakowoola mwenna mujje muyimirire nange
muyimirire nange mu mukolo ogw'okwanjula muyimirire nange mu mukolo ogw'embaga nti ennaku z'omwezi 17 omwezi 7 ogw'omukaaga ate n'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omukaaga muyimirire nange neera for sure nti ebintu biba bingi nga mumanyi ebintu by'okwanjula ebintu biba bingi waliwo bye basaba ate naawe ng'omuntu waliwo by'omanya nti kino mukwanjula kigenda kino mukwanjula kigenda si byonna nti oluusi baba babisabye naye waliwo nti kino kigenda so wenzija mwaba bimanyi ebintu eby'emikolo era manyi nti bantu bangi mubitegeera tekiba kintu kitono teri mukolo mutono ate teri mukolo munene gyonna giba mikolo gy'amaanyi so wempitira abantu mwenna okuyimirira nange munyambe mumbeererewo nkole okwanjula nkole embaga obufumbo obutukuvu ndowooza naddala mmwe abakitegeera mumanyi obufumbo obutukuvu kyeki era bw'oba omaze okifuna nzikiriza nti essaala eba esigadde yakunywera bunywezi kubanga obufumbo bwe buba butukuziddwa Katonda manyi nti tewali kigaana so abantu mwenna musobola okuyimirira nange mu mbeera ez'enjawulo abayimirira nange mu covid abakyatambula nange ate abakyayetaaga okuyimirira nange mbeetaaga mu mwenna nga sisosodde mu ddiini nga sisosodde mu mawanga nga sisosodde mu byobufuzi nga sisosodde kubanga kino kya buli muntu yenna eyatondebwa Katonda kya buli muntu yenna alina omukka nga ssa kya buli muntu yenna azaala kya buli muntu yenna kubanga omuntu yenna nzikiriza nti ozaalibwa bw'oba ozaala ng'ozaalibwa bw'oba oyagaliza mmanya nsaba nange onjagalize bw'oba oyagaliza nga kyowandyagaliza omwana wo nange kinjagalize njagaliza manyi nti nze nganze nga bwentera obagamba nti ze siina kyenyinza basasula ndi wabula kyenyinza obasasula ekisinga obukulu kusaba saala neŋŋamba bannange abantu abambeereddewo abantu abanyambye Katonda abagabirire Katonda abayambe Katonda abawe abagabirire okuva mujje mpaka obutakoma kubanga nze mbasabira mikisa myerere enamba z'essimu ze muyinza okuyitirako eya Airtel eri 0708 77 0059 ate eya MTN Airtel ereeta natukunda Rosette then MTN eri 0777 44 51 943 ereeta Joan na Mirembe so bayita mwenna abasobola okujja babeewo nabo bayizi abasobola okujja babeewo for sure nti sisobola kutambula Uganda yonna nga ngaba cards manyi nti waliwo abagenda zifuna waliwo abatagenda zifuna naye n'obwoba nga tofunye card nzikiriza bwojja tewali kigenda kubeerawo as long as kastojja nga toyina kintu kisi nga toyina nzikiriza bagenda kukebera bulungi oyingire otuule okkalire onyumirwe emikolo nze mbayita mwenna Uganda yonna ngiyita oba bakulembeze oba ba security oba bali mu opposition oba bali mu government oba banaddiini oba oli wa ddiini ki nze sisosola oba oli ki gwamanyi kyogwamu nze simanyi kiti kyogwamu naye nze kyemmanyi nti watondebwa Katonda so omuntu yenna nga yatondebwa Katonda ate nga ssa nze muyise ku mukolo ogwo nzikiriza nti gujja kuba gw'amaanyi nga muyimiridde nange gujja kuba gw'amaanyi nga Katonda ali naffe omugenyi omukulu ajja kubeera Katonda Katonda ye mugenyi omukulu yagenda okuba nga waali so mujje mubeerewo kasita omugenyi omukulu ng'abeera Katonda manya nti security ejja kuba y'amaanyi ate ng'ekulembeddwamu omukulu Katonda. Okay, aho no nange wenyongerezaako nenkoola ebitongole mulimu mu Uganda ebitongole nga Nudipu awaliwo ebitongole ebyenjawulo yes so aho no wenkoolera ebitongole nga Nudipu nenkoola ebitongole ebyenjawulo
nga byamaanyi mu ggwanga naye nga ebitongole ebyo biyimiriddewo ku bantu abataliiko obulemu. Ronnie ono ayinza okuba ebitongole ebyo abadde tabimanyi kubanga yabiwulirako naye nga tamanyi wa waalina kubasanga oba waalina kutandikira. Nandi ki nga Ronald ono engeri gy'abadde alina abantu bambi internet eno yali yafuna omukisa nti abantu ku internet kuno badde bagezaako okumuyamba n'abamulaba ku TV nga bavaayo ne bamuyamba. Naye kakati wano wetwetaagira unity mu bantu abaliko obulemu abalema. So tukowoola abo bonna abaliko obulemu nti mujje mubeerewo ku mukolo gwa muganda wammwe, mujje muyimirire naye ku mukolo guno ogwa muganda wammwe aliko obulemu, nti kino kiweesa ekitiibwa eri abantu mwenna abaliko obulemu. Singa olaba Ronnie n'ogamba bannange Ronnie aliko obulemu ate naye akoze omukolo ogwenkana bwe guti, so tuyimirire naye mu mbeera yonna. Nkowoola baminisita waliwo minisita omukyala oyo minisita w'abaliko obulemu mu presidential gundi president alina gundi awo gye yamuwa. Bannange mwenna muveeyo. This is the time to stand with Ronnie because he has a wedding and an introduction. So tugezeeko okulaba nga tuyimirira naye era kyetugenda okukola, tugenda kutandika okukola kaweefube w'okubayitamu, tugenda kubalumba tusobole okulaba nga munnange mumanye ekigenda mu maaso ate tulabe n'engeri gye tuyinza okuyimiriramuko ne Ronnie. Nkowoola abo bonna abasinziira mu nsi ez'enjawulo nga simenye ensi ki Europe, USA, Gulf countries ntegeeza Dubai, Saudi Arabia, Qatar n'ensi endala ezeetooloddewo awo, mujje tuyimirire ne Ronnie ku namba z'essimu ezabasomedde. Ku video zange kuno kutera okubeerako ennamba yange ebeerako awo wa King Uganda. Osobola nange okumpeeza message n'ongamba oyagala kwogerako ne Ronnie ono ne mbeera nga nkuweereza ennamba ye n'oyogerako naye direct tusobola okubeera nga tukugusa ensonga eno. Awo wennyini wengenda okubeera nga mbasiibulira era nga nyongera bategeeza nti mwebale nnyo okutugoberera, mwebale nnyo abasubscribinga, mwebale abatugoberera ku mikutu egya TikTok ne ku Facebook. Mugendeeyo mugoberere King Uganda, Instagram, TikTok, amanya ge gamu genkozesa geego. Atakuumira mpeera ngenda kumusaba abakuume nga Katonda yatugamba nti yatutonda mu kifaananyi kye. Olumu weewuunya n'ogamba bannange kati nzife Katonda atonda mu kifaananyi kye ne Ronnie Katonda amutonda mu kifaananyi kye nga gwolaba olina emikono ate ne Ronnie talina mikono naye nga Katonda ye agamba mwenna nabatonda mu kifaananyi kyange. So ffenna nga Katonda yatutonda tuyimirire wamu ne baganda baffe bonna betuba kale awo nno wengenda okubeera nga mbasiibulira era nembeebaza bannange. Mwebale nnyo abasubscribinga, mwebale nnyo abasharing emboozi zaffe zino, mwebale nnyo tiimu ya King Uganda. Anja kutumira ku mwana muwala na Mubiru Ani ku TikTok okwo. Okola omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nga osharinga content w'aba YouTuber ate abantu abalala ne bongera okubeera nga kigattako impact y'amaanyi ennyo. Nja kutumira ku team One Love We Preach, nja kutumira ku team Fly High, Jane Bulia, Queen J ne Lydia Sheri mwe namba tumiddeko. Atakumira mpeera bankuumire nkoze n'esima ku kamera mbere bulungi mweraba.